oli mwana wa buwala omwaka 2021 owulira ng'oyagala okubeerako omuwendo value oyagala okubeera omuwala abasajja gwe batunuulira ne bagwa olirabye bapasita bano lwakuba nti bo baba baferefere ayingira church n'abayitako ne mugwa n'agira emikono ati ne bagwa ba asha ne bayoola. Njagala okkirize tutambule fembi omwaka guno nga Mukama ye mubeezi 2021 agenda okuggwako ng'oli muwala bw'atyo ku basajja. Omanyi lwaki nkireese? Omanyi lwaki nkitandisiza? Friday ya weekend mu love story oba weekend yeno zino love stories etulina. Kantandike ne ya Friday ssaawa 3 ez'ekiro. I swear to God you need to listen to this love story. Abasajja bakuzoganyiza, bakujoza, bakulumiza omutwe. Ku Friday tuleeta komando. Hey, ono ye yagaana abasajja okumujoga. You need to listen to this story. Oli guy ondaba ozoganyiza abawala n'olowooza nti gwe master. Oli ani bw'oba muzanyi wa firimu? Ku Friday gwe tulina muyita Angelina Jolie. She is not a joking subject. You need to listen to the story this Friday. Saa 3 ez'ekiro. This channel. Njagala kubuuzaako. Olwaleero show eno egenda kunyumira singa osalawo n'okkakkana. Egenda kunyumira. Weekend ku Monday ne Tuesday twayogera ku mistakes 16 z'osaanye okwewala ng'ogenze ewabwe w'omulenzi. Moso nga gwe mulundi gw'ogusooka. Twazoogera mu segment twatandikira ku 1 to 8 ne tugenda ku 9 to 16. So you thought it was a joke? Nti ngero za Wakayimana wangu nti byenjogera tebiriiyo, nti tumala obudde okutegeka ebintu bino tubikutuuseeko nga tuyisa bivvulu, nti tuli addatawo wa bwereere. Reality. You need to listen to this now. Oli otya Mr. Suzy we wayetuweereza mukwano. Twakyaza omuwala brother waffe yagenda n'aleeta omuwala. Omuwala oba baali tebeetegese nti bagenda kujja oba baali bayitawo buyisi mu kkubo, sikitegeera bulungi ki ekyaliwo wakati awo. Omuwala bajja babiri. Omuwala omulenzi yagamba omuwala ngendako wa mami like ennyumba eri ku kkubo oba baali bayitawo buyisi naye nga batambula bigere. I don't know. Naye omanyi okubeera omuwala w'omulenzi yamugamba nti ngendako wa mami mubuuzaako. Omuwala yayimirira nga tayagala kukyama kyokka Florida tubalaba amaaso gaffe gali ku bbo nga tayagala kukyama n'atandika okwesikaasika. Olwo n'atambula n'amuleka ebigere then n'amala n'amugamba kiki toyagala kujja? Munnange omuwala ng'ajja nga yeememwa entu. Lumanyi nga byayambadde ayambadde akagoye amabeere gali wabweru. Olugoye kali kateeteeyi nga amabeere gali bweru. Mwana muwala oli ng'olugoye lwali luwanvu naye nga kalaga amabeere like kali open up. Olugoye lwennyini nga lukyafu like luliko ebikuyiro. Munnange bwe yakyama mami ng'amwaniriza ng'amuwa mukeeka ng'amubuuza n'engeri gy'ayogera ng'asimba amannyo like nga yeerabawo. Okitegeera misasozi embeera ng'eyo nga yeerabawo. Naffe kaŋŋambi ffe balamu be twaliwo babiri. Mwana muwala nga tayagala tubuuza. Okitegeera like nze nalaba tatubuuzizza nze ne mubuuza naye ng'addamu bw'ati nga yena yeesiri kwegamba ng'alina obuyisayisa obubi, alina engeri gye yeeyisa nga tategeerekeka. Kati nze bwe namubuuza n'anziramu nga tayagala.
oli muna muganda sister wange omulala n'agamba nze oyo sigenda mubuuza kati oyo ayogera atyo nga mubuuzaako ki wayitawo dakiika ntono ng'atandika okugamba omulenzi tugenze nze njagala genda tuve wano eno imagine nga ne mami waali mbu tugende kati tukyakola ki can you imagine abaana abawala nedda era mami we bagenda omuwala we yagenda omulenzi yakomawo enkeera mami n'amugamba oyo muwala gwe yagala okuwasa ogwo omuswaswangula ogutwalawo. Obiwulidde? Nze njagala okukkiriza nti twogera ku bintu bye tusanga byatuuka ku nze, byakutuukako, bintuukako, bikutuukako, bigenda kuntuukako, bigenda kutuukako, oba oyagala oba toyagala. Enjawulo. How prepared are you to face such challenges oba storms? Yensonga lwaki tubeera mu sheno. Olwaleero tugenda kutunuulira ebintu 11 ebiri crazy. Mark my word, quote, crazy. Ebintu 11 ebiri crazy byotateekeddwa okukola bw'okubanga oyagala attention y'omusajja. Nakigudde. Because you feel you're ready to get married. You really need a man. So you're ready to do these crazy 11 things? No. 2021? No. Biri abiri mugumu bino tobikola kuba biri crazy. You don't need to do them for the sake of getting his attention. You don't. I repeat, you don't. However, njagala owulire ku bakoze nga bino ebiri crazy. They're just 5 minutes. Tugende ku kitundu ekirala. Sweetheart, you don't need to be the very victim to experience such situations. Njagala owulirize na bino. Mr. Suzu twatandika ne guy nga tweyagala. Ambita baby. Ampita baby mishi kugamba kale ngamba ebintu bingi era agenda kunjagala nerabize naabo mbu yabanjagalako kubanga siri mwana muto era agenda kundagala abo. Mr. Suzu yansuubiza ebintu bingi nnyo nga okyobira ningamba kambere ne guy tomanya alabika njagala kuba naye ali ku kyeyo ate nangende ku kyeyo. Mr. Suzu nze nonkolera Saudi Arabia, guy akolera Dubai wa security. Twayagalana ne guy nga obimanyi ebyo ku social media. Kolaba guy musajja mukulu kubanga alabika awezeza 40. Yaweza 40 last year mu Gwokutaano. Nali simulabangako naye engeri gye nali njagala okubeera n'omuntu mu bulamu bwange bwenjagala kuba nazaalako omwana omu ate naye yaŋŋamba alina omwana omu. Wamma yagendanga okumbuulira ebintu bye nga ndabanga abajja okukwatagana kuba alina omwana omu ate nange nina omwana omu. Ne ŋŋamba ate naye azaddeko ate nange nzaddeko. Ekyembi yawasaako ate nze sifumbirwangako kuba nazaalira waka. Nabeera ne guy ne twagalanye. Naye Mr. Suzu bwe nagambanga guy nasooka nga ne mugezesa ne mugamba omanyi mama wange mulwadde. Kati nabeeranga ne guy ngamba njagala ndabe guy ono oba kituufu ddala njagala. Bwe namugambanga nti no mama mulwadde nga mulimba eyo audio tajja ginziramu. Bwe namugambanga njagala tubeere ffenna biki ngolaba nga waabuukawo. Murini ndi bize, murini nkola ate nkola kiro biki kale ne mpulira ebintu nga mpulira bintami. Namuwanga time ng'oluusi nze nyinza omala emirimu ne mulinda akola kiro. Emisala nakugamba neebase. Ekiro nakugamba mbeera bize. Ne weebuuza omuntu gw'oyagala gwe tofunawoko ku time. Enyumyako naye. Mr. Suzu n'ensirika. Ne ŋŋamba ennewe kankite. Ebisale bimawaye naafa
n'emisaso zinge ginali mwagala ennyo kale namulumirirwa nabeera ng'owange era kumpi naziika wadde simumanyi era naziika kubanga omuntu oba toziise era wootoola ndooza kyoba otodde era oba oziise kyo ne tukita saso nembeerawo namaana ngamurini nazimba ennyumba yange naye njagala gikomerera neŋŋamba okay nga sina ssente nemuka naye sina ssente naŋŋamba njiyizaayo kyonna kyonna aba ofunye sijja kulimba nakwata emitwalo gyali 9 nengimuwa ngandaba ng'omuntu ategeerekeka kale naye nsirika ebisebe nga mmaze omuwa wayitawo kakabanga katono nnyo ne mugamba omwana wange nno mulwadde ye ndaba oba asobola okumpa nawe giba 5,000 bwe namugamba omwana wange nno mulwadde teyaginziramu eyo odi yagiddamu nkeera ekiro saawa zaalinga 4 naŋŋamba omwana yawonye nasirika kati bwe nkona bwe ntukukya famire yange era akugamba nti ndi bize nabadde bize kati bino byaddamu I love you baby nkwagala nnyo biki kati wemugamba abula nkule twandikoze ku ka bizinensi oba netugulayo eyewa muwaliyoko kafo tusobola okwesonda netugula kunte takuddamu munnange no bwe tukola bwe tutakuddamu naye ate akugamba nti nongenda kukuwasa kati Christmas eno gye nawulidde ng'emmenye kebo namugamba mama wange mwereza emitwalo 10 sijja kugamba nti no banali sina ssente kuba nange ndi weebweru kitegeeza mba nina namugamba mpereza emitwalo 10 yangamba tebannatusasula naye mbutuufu nga nze nakwata akatono ke nali nina kyemmanyi nti no bw'oba oyagala omuntu ekikuluma naawe kiba kikuluma wallahi emitwalo 10 gyamulema gaayi yabeerangawo nga mbuuza mami gwofunye nange ndi eno nnoonya sinnafuna nasirika mami gwofunye nange ndi eno nnoonya sinnafuna nasirika ebyo naye mbimma amazzi naye omuntu gwe nali njagala ekintu ekyo bwe nakirowoozaako nakaaba amaziga neŋŋamba anyway kankireke naye nabadde ndi wano nga mukwano gwange aŋŋamba nti omwami waali atakonze gyali kuba nali mwagala nnyo ne mbagamba gyali mulungi neŋŋamba naye nkubuulire oba nkuleke alina ebintu byeyaŋŋamba kugamba kale sinaba bikakasa bulungi naye musasoze mweyembozi gye nkunyumiriza mbadde nsaba otolemu ombuulire gaayi oba andiko oba tandiko tumunoonyerezeeko tumuzuule tulabe waagwa nkite oba oyinza mugamba kyoyo in the comment section. Give your comment in the comment section. Ekituleeta wano kweyigirako bwe ngamba okweyigirako get me right, bwe ngamba okweyigirako sitegeeza sozi kuyigira ku sozi, ntegeeza sozi kuyigira ku Agnes, Judy okuyigira ku sozi okuyigira ku Anthony okuyigira ku Mutesi okuyigira ku bata okuyigira ku kwani Salima, obiwulira? Salima okuyigira ku wani bwe tutyo, Editor bwe tutyo, Sharon bwe tutyo, Scovia, Winnie bwe tutyo, Harriet Musan gwate tukuyigirako nnyo kubanga oli mulalu nnyo, tukuyigirako. So give your comment about katsoka tuve mu love lab eno wetukomerawo. We are looking at the 11 crazy stuff, things you should never try because you want his attention. Okola ebintu bino 11 bya kiralu naye obikola kubanga oyagala guy akulabe, oyagala attention ye. Really? Katuje. Hello. Yes, brother Francis. Yeah, man. Good afternoon. Good afternoon to you, sir.
are you? I am good, thank you. So, Oyinamu eddakiika nga 2 twogeremu awo. tewali mutawaana taata. Neyanziza. You are talking to a messenger who has a special message for you. Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Ndabye abaagala na nkumu naye omukwano gwammwe gulina enjawulo bukye muva mukola kapo egombesa balala nti ne bwe muba ku ssimu nga munyumya aba ku feelinga darling nti mulina obuto butono bubagatta ne bw'omunyigira ku liso yaba kitegeera tebizibuka bibenga bingi wayagala yeggwe bambi tofaayo. Thank you, Moses. Sebo, Thank you so much. Yes, sir. if I am the messenger, because honestly speaking, I am just a messenger, Yes, sir. who do you think is the sender? Eh? Waje? Nze ndi katumwa alowooza ani yantumye. Ekituufu kiri nti ye mwana wa buwala si maama wo si wa luganda olw'omusaayi naye muntu ali close nga wakukida wakubeera ku ttaya ndoza mu mutima. And it is my lover, it is my wife. Bamuyita ani oyo? Bamuyita Naked Allen. Wow. Yeah, she's the person. Thank you so much. What is your message to Allen? Akubye akavulwe. So. Akubye hiti buladi. I'm so happy for her and I'm very glad to hear this for real. Then I do really promise her that I'm going to maintain and keep her love in whatever case may be. But I'm there for her. Wow. And I do really love her so much, and I wish her the best and a lovely work for the day of today. Omukwano ng'ogulomboja ng'alaama. I really love her so much. Wow. Wow. Let me take back the message and send greetings, please. Thank you so much. Thank you so much for your time and being a gentleman. Kale Moses. Kale. Thanks too for the message. Kale. Sweetheart, eyo tuvuddeyo nabyo biwulidde abaana gye bali tikyo nkizudde nti bakyaliyo abalina okwagala okw'amazima gye bali. 11 crazy things that you're not supposed to do because you're yearning for his attention. 11. 1. Tokaka musajja kulaba bafamire yo. Nkiddamu, tokaka musajja kulaba bafamire yo ng'olowooza nti bw'otyo bw'ogenda okumufunza, bw'otyo bw'ogenda okufuna attention ye. Don't chap lalu. It is crazy. Kubanga oyagala abe ng'atya ajja kutya okunkyawa kubanga maama yamulaba, ajja kutya okunkyawa kubanga namutwala mu ofisi ya daddy ku nkuluma, ajja kutya. They will call him. So you're trapping. It's a trap. You're crazy. If you're not crazy, kyokoze kya bulalu. Simanyi oba ky'ekyobulalu nga gwakikoze toli crazy, ekikolwa kyekiri crazy. Don't force a man to see. Don't seduce. Tomumatiza, tomuperereza kulaba famire yo kubanga omwagala. Sweetheart, 2 tekikola. Bw'aba ayagala abalabe, bw'aba tayagala. Kiddamu
kuyagala. Namba 2, tewessa. Kubanga oyagala Guy ofuna attention ye. Guy naakukubira oli ku mulimu, oli bize, n'osalawo onyiize bakamaabo osanyusa omulenzi, tasobola kulinda. Olw'okuba oyagala attention, wayaayaana dda, oli ku kisenge owulira oli bubi. Guy bw'oba tomulabye ogenda kufa, ogenda munyiiza. Olw'okuba oyagala attention, otandise n'okwessa. Omanyi lwaki nsirikiridde? Njagala ofumiitirize ku ngeri gye wessizaamu, ombuulire ne wekikugasiriza. Njagala tuwulirize nga tutwala ebyokulabirako ebya love stories, tulabe ani eyessa n'awunzika ng'akikubye. Bwe balituuka tulibaleeta. Tewessa, bwe ngamba okwessa, kiri mu kwedigradinga, mu kwessa omuwendo, mu kufuuka owa layisi, kubanga oyagala attention ya munnaffe. Ntera okulaba abawala, I saw it myself with my 2 eyes. Ku mulembe guno omusajja n'ayimiriza emmotoka ng'otambula, n'akuyimirizaako emmotoka, n'akusaba ennamba, n'ogimuwa, n'otuula ne mu mmotoka, n'omuwa obudde ne munyumya emboozi. Okwo kweyimusa, kikwekweto kwemulisa, kweyimusa, kwessa. Tewessa kubanga oyagala attention y'omusajja. 2:21. My good sister, tewessa. Bw'onoowulira love story ya Friday eno, ojja kutegeera nnyo kye ŋŋamba eky'obutessa. Ategedde mwana muwala oyo by'ayogedde ng'omuwulidde, otegeera kye ŋŋamba nti tewessa. That is number 2. Number 3, don't act interested in things you hate because you want his attention. Nchiddamu okunogaanya ensonga. Don't act interested in things you hate just because you want his attention. Totuuka kubanga olaga nti bwe ngamba nti olaga kiragene nga si kyoli. Totuuka kulaga nti oyagala, oyaayaanira, wettanira ebintu by'owalana by'okyawa olw'okubanga oyagala okufuna audience okuva eri omusajja oyo. Gwe okimanyi nti abaana abawala bayiza okutamiira ng'amanyi nti kyekigenda okuleetera Guy oyo. Tokkiririza mu kweyerusa, naye okimanyi nti oweeyerusa kubanga okimanyi nti Guy bwe yayogera muwala ali brown. Ebigambo byenjogera in a special way njagala mbi dedicating my sweet sister oli South Africa ondaba. Siri mu kwegeya kubanga betwogera byaffe byababiri bano njagala bibagase nenga tebakutegedde. N'otuuka n'okwekuba eddagala. Kati olwanagana n'okuva ku biragalalagala bibaako kubangolooza bakusala busazi wait. Naye ng'obikola Olwomusajja. Kyakukolera. Omanyi ekyo kye wakola? You acted interested in things you hate because you wanted his attention. 2021, be yourself. Beera gwe. Kyotayagala tokyagala. Munegotiatinge wakiri abeeko byafiisa nawe byofiisa nga it is give and take. Don't act. Act is kuzanya, kulaga, kugezaako kufuuka kyotali, kwambala ngatto zitali zizo, kwefaanaanyiriza. Don't act interested in things you hate just because you want his attention.
2021 don't. Question: am I communicating? Ogenza okuzuula nga vanirawo ye trap nga kino kigayi bwe nakiwaako nja kuba nkimaze. Crazy. That is crazy. Oyiwawo omubiri gwo ng'olowooza nti awo ogenda okumufunira. Akugambye nti vanira bw'ompa kuvanirawo kasita mutundulako kiriya. Are you sure of what he's going to find there? Yes, you know yourself. You know you can do doggy, you can do ABCD. And you're going to be a superwoman when it comes to bed. Are you aware that he could be having different expectations? Nti ogenda kulowooza nti ovaayo ng'akuwa bubonero ng'abusaze. Ky'okoze kiri crazy, kya bulalu. Naye olw'okuba oyagadde okufuna attention ye okikoze. Abawala bangi balowoozeza nti ekyokwebaka n'abasajja kwe bagenda obbawangulira. Omusajja n'akumala n'alaba nga tokyalina kipya. N'atuuka ng'akumanyi nti bwe muba mutundula vanira ng'ogenda kutuuka wali wamumutikkira mu kutiya okumuleeta okumujja mu nnimiro okumutwala ewaka omukube wali n'ekikoowukoowu bwoti ng'akumanyi nti ogenda kukwata wano olaba wenkutte okwate ne wano osinziire ositule kutiya ya vanira ogisitule ng'akumanyi kati kikyakola kipya ng'ayagala okulaba omulala. Bw'aba asitula ensawo ya vanira okugikuba wansi n'ekikoowukoowu agijje mu nnimiro akola atya? That is crazy. Wakikola naye tekirina kyekyayamba. Oteekateeka okukikola ng'olowooza nti kyekigenda okuba nga kikuwa attention ye akuseeka ebirowoozo. My sister, 2021. Don't. It will not help you. It will not help you, as in it will not work for you. Don't. Oli mu kukola okusalawo okw'obulamu bwo bwonna. Kansooke nkwate ne Mike yen. Oli mu kukola okusalawo okw'obulamu bwo bwonna. You're taking a decision, a little risky. But because you think that you're going to get his attention, you don't care. As long as you're sure that you're going to get his attention, you're ready to do it. Osazeewo bakuba empiso y'okweyerusa ekukyusa kala. Totunuulidde ku effects, totunuulidde bigenda kuvaamu, osazeewo okukikola. Obadde olina career gy'otaking, obadde olina ekintu ky'otwala nga kigenda kugasa ggwe, bakuwadde scholarship ogenda kugenda Canada kusoma, ekyo ekintu wakyayanira, wakisabira, wakisiibira, wakyetayirira, wakola buli kimu ng'oyagala okukifuna kizze. But because you think that it is going to hinder, it is going to affect your attention with him, you're making a decision of terminating, stopping, avoiding going for studies just because you want his attention. Bwe njogera bino njagala ojjukire bwe wakikola. Ombeerera ekyokulabirako eri abalala b'embigamba nga balowooza tebikola makulu. N'okola decision y'obulamu bwo ennene. Omanyi kye ntegeeza? Wali okozeeko decision ey'okwebaka naye. That was a stupid decision. It's okay. Wakikola. N'osuluwala ogwokubiri ne mutaprotectinga. Wakola decision eyavaamu okuzaala omwana nga teweetegese. Laba emisomo gyo bwe gyakoma. Laba future bwe yasooka n'eddamu zigiri. Laba bw'otambudde ng'otoba n'obulamu bw'okubanga walowooza nti bw'oneebaka naye ogenda kufuna attention ye, bw'ogenda okuzaala omwana ogenda kufuna attention ye. You took a decision eyali suicidal because you wanted his attention. 2021 tokola kusalawo
okwebiseera bye ebyo mu maaso okugenda okuteeka mu katyabaga kubanga oyagala omusajja oyo. Don't question, am I communicating, my good sister? Am I? Don't change your principles and morals because you want his attention. Bwe ngamba principles oba morals, principles buyinza okuba enkola yo, obukwakkulizo obwo. Morals ziyinza okuba values, ziyinza okuba byokkiriza, byowa ekitiibwa, byotekesaako essira, ziyinza okuba morals nga kya famire. Ogenda kukola ekintu ekiyiwa ekitiibwa kya famire yo, ekiyiwa ekitiibwa ky'eggwanga lyo. Ogenda kukola ekintu nga kiyiwa ekitiibwa ky'enzikiriza yo, but because you want his attention. 2:21 ekyo kiri crazy. N'ebiri crazy byewakolako walaba byakolako ekiseera mugenda okutuuka mu myezi eyiseeko nga 6 oba omwaka gayina akukuba akafuufu. Nojjukira ebiri crazy byewakola, notandika okujjukira n'ogamba bannange teyandinzikiriza kukola bino. God, I was so stupid that I was crazy to that extent. I went against my principles and morals, our family principles. Bwe njogera principles ezimu ezova nga values, your family values, morals, principles, because you wanted to impress him. You wanted his attention. Now look, bw'okungula ebyoya by'enswa gaye agenze obimujjukiza akugamba no sense. Nomugamba Moses gwondeka, George gwondeka, nanyiza mama wange, nanyiza tata wange, nanyiza bashek, nanyiza bapastor ku church because of you, nanyiza abasomesa bange, nanyiza babrother bange, nanyiza basister bange, gwondeka. Nakugamba nyoko genda obalye. Nagamba nkuyambeko mbakubira essimu, mpe namba y'omu ku omu mbagambe. So kyabulalu kiri crazy okukyusa principles zo ne morals zo kubanga oyagala attention ya guy oyo. 2021 don't. Kyabulalu n'okwerumya enjala kubanga oyagala attention y'omusajja. N'otuuka mu mbeera, waliwo embeera eyinza okutuusa kukusiiba, oluusi okusula. N'otuuka mu bulumi, abantu mukkirize, njagala ojjukire nti abamu mulina ulcers naye nga zaava ku musajja. Ne zikuluma ogusooka ne bagamba naye olabika olina ulcers. Wamanya ebyazireeta ate byali byakatandika butandisi. Naye olwokuba wali oyagala attention y'omusajja, n'obeeraawo n'olinda ye. Ne bagamba tulye ku mmere, n'olinda kulya naye. Olinda kulya naye, n'omulinda n'atadda. N'omulinda n'atadda. 2:21 tosulanga enjala kubanga musajja kyabulalu. Tolumwanga enjala okutuuka okukulwaza alusa kubanga musajja. Mubikuleetera ulcers, omusajja musazeemu. Gamba nti ebinandetera ulcers kwe kubeera bize nnyo nti ne sente zendikola ziribeera nnyingi kale ndizikozesa okujjanjaba ulcers. So si musajja. 2:21 don't be crazy to the extent of starving yourself because you want his attention. Question, am I communicating? Kyabulalu okulowooza nti engeri gy'ogenda okufunamu attention ya gaayo oyo kwe kumuweereza nudes zo. I am so sorry nti wali okikozeeko wakikola. Ekyo kyekyakuwa attention, ekyo kyekyakuweesa attention ya gaayo oyo, ekyo kyekyamusika okumuleeta wooli kubanga wamulaga flower we bwefaanana. N'atunulira yo rose flower, n'agyetegeeza, n'agira ati, n'azoominga in out, n'awideninga bw'ati, n'akola ati,
because you wanted his attention. Njagala osirikire bw'oti nga bwe nsirikiridde ng'ozibiriza otandika okujjukira engeri gye kyabaamu. Bw'ozudde ng'okukwagala ennyo kwe yakwagala kubanga wamulaga flower, okizudde nga kyekyo? No. 2:21 tokkiriza kubeera crazy, kubeera mulalu, okola ebyekiralu nga weeyambula. Bw'okwata bifaananyi by'obiweereza gaayi ng'oli bukunya, ng'olowooza nti ogenda muwangulirawo, ogenda kufuna attention ye olw'okumulaga nudes. Tekikola. Ndabyeko abasajja abasinga obungi ng'omuwala okumumma nudes ze ng'ekyo kyongera okumuleetera eri omuwalaga mu muwala ono ali ki, mu mpale ye mulimu ki, mu sikaati ye mulimu ki, mu mutwe gwe mulimu ki ekituusa okumugaana okumpereza nudes, ng'ayongera kwagala kukusemberera, anoonya omuwendo gw'okweka, omuwendo ogwo gw'okukulidde ogw'okumumma nudes zo. Njagala nkubuulira ajja kunoonya, bw'ataakunoonye eyo emboodo oli tewali tewagyetaaga mu bulamu bwo. Wali togyetaaga. Naye njala kutegeeza nti gwe weetaaga. Agenda kuluma n'ogwengulu, agenda kutambula, agenda kwavula, agenda kubuuka, agenda kwekulula, agenda kukaaba, agenda kusinda, agenda kusula, agenda kusiiba. Omanyi lwaki? Ng'ayagala okuzuula ekiri munda mu gwe. Ekyo ky'ogaanye okumuweera ku source ng'oweereza buweereza oti ku WhatsApp. 2:21 Don't be crazy to send your nudes to a guy because you want his attention. Am I communicating? Carrier. Omulimu gwo kyabulalu okusalawo ofiirwa omulimu olwa guy. Fiirwa omulimu, weerekereza omulimu olw'ebirala by'olaba nga opportunities eziri worth. Not a guy, not a woman. Kambabuulire, abo be tusuulirawo emirimu, tugende tubuuke n'obulenzi, tugende tubuuke n'obuwala, njagala okukutegeeza tali bijjukira. Bw'oli nkwata obulungi ndikujjukizaayo, ndikunyumiza gwe nzijjukira ekyo kyantukako. Ekirungi omuwala namwetondera, naye nzikiriza nti nakikola n'atuuka okutalaafiya nga kiri ku carrier. Kati ate ninga akinyumya, ndikinyumya olulala. N'otuuka okusazaamu contract olwa guy. Kiki kyatadde ku mmeeza ekyo? Tubuulireko. Kiki kyatadde ku mmeeza ekyo ky'ogamba nti olwa guy ono contract ngisazizaamu? Njagala kyentegeezezza okubuuza ekiri ku mmeeza, ogenda okuzuula nga kiteeko kubanga kiba kya muwendo nnyo. Naye naaludde okukiraba mu nsi y'abalamu ennaku zino. Abamu abagisuddewo emirimu gyabwe bawunzise bakaaba, ng'oli amugamba nti gwe Gideon, gwe yandekesaawo omulimu gwondeka. N'akubuuza nti owaayi weerabirayo ekitongole kyali muyenga ku Tank Hill, nkujjukiza oba nkwe transport mpite Uber please. Totuuka kwonoona carrier olwa guy. 2:21 carrier ebeere carrier, guy abeere guy. Takutabaalira carrier, tomutabaalira carrier. Kirespecting toli kifunamu. Am I communicating? Nolowooza nti bw'onoobeera ng'oyambala mini ovudde ku decency, ovudde ku ky'okubeera decent nga bwe wali, kubanga kakati omulenzi yakubagudde, otandise okukyusa ne wardrobe yo, oyiwamu buli obumpi kubanga musajja. Abala batandika okukusunga, batandika okulaba ng'omuwala avudde ku mulamwa. Kizeeyo ku kiri principles and morals. You've changed your principles and morals. You're now dressing anyhow because you want to impress, you want his attention. Kubanga omanye ine entumbwe, bw'anaalaba entumbwe n'agwa amatu, ekyo tekigenda kumukuuma.
kijja kumuleetewo kimuleetewo ennaku kimuleetewo wiiki kale kimuleeterewo omwaka tekijja mukuumirawo. Twetaaga ekintu ekigenda okukuumirawo omusajja, kimuleete kimutuuze kimwebase kimuzuukuse kimukuumirewo. Ebyo bye twetaaga 2 si byakuleeta gaayi kutulabako wiiki emu wiiki 2 atambule agende nga yalabanga bwe yalaba entumbwe agenda okunoonya ebirala ebiri mu ntumbwe nga si bikuumuufu nnyo, agenda okutunuulira enkuula y'omutwe gwe mu ndowooza yo. When it comes to decision making, being audible, being creative, being responsible, being mature nga tabiraba agambe oya kiyava ntega sikaati ennyimpi. Kyava kundisho byonna yabikwekamu kubeera nga ayambadde backshow. Saamanya kawala kayambalanga bimpi nga ntunuulira bisambi, naye ebisambi ng'oggyeko ebisambi temuli birala. Don't be crazy okuwambala byolowooza nti bigenda musanyusa, okuname kubanga bigenda kunyumira gaayi. No. Am I communicating? You're losing yourself for him. Okenena ogwawo ofiirwa n'obulamu kubanga gaayi. Osazeewo okufuuka ekisekererwa ekyeneena ekimenkemenke ekisoddokomiini kubanga oyagala gaayi akulabewo. Sweetheart, ogenda kutuuka mu mbeera ekogga omutame akulabe ng'omulwadde wa siriimu ate nga toli, kubanga tulabe n'abalwadde ba siriimu ensi yakyuka, abantu babeera ku ddagala ne babeera healthy. You're losing your life for him. Omufiiririra gwe Yesu. Omuntu already yafiiririrwa dda. Omuntu yafiiririrwa dda gw'ogenda okufiirira. Totuuka ku ekyo, totuuka kufiirwa na bulamu kubanga gaayi 221. Please don't. That is enough for today. Njagala kujjukiza love story ya Friday eno ogyetaaga. Nkiddamu love story ya Friday eno ogyetaaga. Katonda afa omulungi otusaasire. Abaana beekoze ebintu, abalenzi twekoze ebintu olw'abakazi, abawala beekoze ebintu olw'abasajja, naye obatunuulira n'obasaasira, otutunuulira n'otusaasira nga twemalamu, nga tuva ku mulamwa, nga tuweebuuka, nga tussa ekitiibwa kyaffe ne tussa ekitiibwa kyo kubanga twagala okuwangula abawala, twagala okuwangula abalenzi. Tujjukize nti gw'omanyi okulonda, tujjukize nti gw'olina eriiso eryokusatu eriraba okusinga omwana w'omuntu w'alaba. Katonda ffe ng'okozesa ebitonde, ng'okozesa ebigambo bino, oyo andaba by'ataasuubira nti ali bisanga olwaleero nga yeewuunya. Ya bulijjo tagumiikiriza kulaba vidiyo ya muntu n'agituusa wano agirabye okutuusa kakati. Yanoonyezza amaanyi aga scrolling okudda waggulu okudda wansi gaamubuze. Finally paka ebigambo byonna lwabifunye. Tomukkiriza kugenda nga bwe yazze. Muwe ekisa ekirungi ekimuyamba okutereeza. Ngamba omuwala oyo n'omulenzi oyo mu kisa kya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.